Embera ya Dr. Besigye kano government ejikutte bubi nnyo era simulina na bigambo byensobola kukozesa kugamba ku nsonga eyo nga government nga bwekutte ensonga ya Besigye. Simanyi government eno oluusi njewuunya nnyo ebintu ebijja bikolebwa kubanga twali tugamba nti eri government egoberera amateeka naye ogenda n'olaba ebintu kati byekola naawe n'osoberwa ng'omuntu. Kati Besigye tumanyi bulungi Supreme Court yateekawo ensala egamba nti prostituting abantu mu court martial kimenya constitution kiri unconstitutional. Abantu abaliyo bonna fayiro zigalibwewo abantu bateebwe bikomaawo. Baba waliwo emisango abagirina bagireete mu system ya bulijjo ya courts nga bayitewa DPP. Naye kati olaba ekintu ekyo abazze nga bakirinyirira teri ayagala kukola implementinga. Kati n'olowooza n'oweebuuza n'ogamba kati tuli ku ki? So it's a big problem. So Besigye ali mukomera tumusabira Katonda akimanya ajja kumwonya abeere bulungi naye ekyo buswavu nnyo ate it is a shame kulaba nti government is still dragging its feet today ku nsonga za Besigye. I think that the options available and the option which was taken up by Dr. Kizza Besigye is a real option for any of us who may find ourselves being incarcerated for whatever reason. It makes sense that you use whatever tool is available. So on that basis, I agree with the actions he has taken, and it can be any of us. I mean, today it is Kizza Besigye, tomorrow you don't know, Jimmy Akena may be the one facing the same situation. And on that basis, I really hope that we try to differentiate and separate different issues. There's an area which will have to be addressed at some point, and this involves to what extent do the national security agencies get involved in political activities of political parties. If you recall, back in the 70s, President Nixon was forced to resign when it was discovered he was using state apparatus to try to investigate or try to record what was taking place in the Democrat Party as a Republican. In Uganda, those lines don't exist. A lot of these agencies feel it's their role and duty to support the NRM. They feel they're fused as part of the NRM, but their role must be to serve all the citizens of Uganda. And as such, I hope that this opens people's eyes, and also we try to address this issue that we can have a country where all of us, irrespective of political opinions, can exercise them and live freely in this wonderful country God has given us. Omuntu yenna wayita mu mbeera enzibu obwongo nga tebusobola ku adjustinga afunamu obuzibu obwo. Obuzibu ki bw'otera okulaba? Yeekyawa, bwe yeekyawa ng'atandikawo okulekera okulya emmere. Kati omuntu yenna wagaana okulya emmere aba ayagala kuggyawo bulamu bwe, aba atandise okufuna suicidal thoughts, aba yeetaaga buyambi. Dr. Besigye kyandiyambiddwa muntu mukulu mu ggwanga lyaffe. Ffe abato tukuze tumulaba. Aye n'ekirala Dr. Mulamba. Nze ngamba psychiatry department ya prisons yandivuddeyo obulamu bwe busooka. Ne basooka ne bawaayo obubudaabudamu eri ye balabe nga mental state ye eteredde, lwakubanga tosuubira kukwata musajja w'emyaka nga 6, simanyi myaka gye mituufu naye emyaka egikuzeeko, omuteeke mu kaduukulu asigale ng'ali mu mbeera nnungi. Kati yeetaaga rehabilitation ye ng'omuntu. Awo mu mbeera eyo baloya be bandivuddeyo ne bagenda ne bawandiikira bajjaaji oba kikkirizibwa ne bagamba omuntu waffe state of mind gy'alimu temukkiriza kubeera mu kimukomera, ate engeri gy'asobola omuyamba kulaba ng'alaba ba psychologist ne ba psychiatrist mu prison gye bali. Naye ate olw'okuba mbu embeera ye prison yekireese ayinza obutafuna ki bujjanjabi bulungi. So ngamba baloya be bandivuddeyo ne bawandiika eri bajjaaji balabe nga jenna gy'ali avaayo afune obuyambi obwo. Abalamuzi kyannaku mukyalinze kano Kizza Besigye affe olwo mulyoke mugjeyo oguwandiiko gagadde nti bannaaye mutte omulambo gwa Besigye bannayuganda bagende baziike. Twabategedde. N'olwekyo njagala bategeeza nti ffe abannayuganda ffenna tuviireyo ddala
bwe kiba kitegeeza tutambule tugende ku prisons oba ku kkomera ffena tugende tulage nti Besigye tulina omumununula. Njagala kulabula ba NRM bannange mwe muyina akajanja, njagala balabula nti Besigye ono gwe mulaba ali mu kubonaabona yalwana mu nsiko, ensiri zaamuluma, yajjanjaba bonna ne bakulejje bonna abamubonyaabonya abamwogerera ebibi, naye amazima ga Katonda mu ggulu kati mwali avundira mu kkomera. Kati bwanga musobola okukola ekintu bwe kityo ne mukikola Besigye, kakati ate mbwateekamwa kijinji wa baasi eyajja n'asanga baasi ng'etambula n'abuukira bubuukizi n'agwa mu baasi ya NRM. Olwo nze muli nkola ki bannange? Nolwekyo NRM mwegendereze, temuseka ne mugamba Besigye oba kijja batuukako, era mbasabira abo mwenna abalaba nti Besigye bamusibe afiire mu kkomera, mbasabira nammwe gavumenti yaffe y'emu ebasibe muvundire mu kkomera. Ebigambo bya General Muhoozi nnyinza obyogerako kitono, kubanga ebiseera ebisinga tetumanyi omukutu ogwo gugwe yavuddeyo n'ayogera bwogeza abantu ne bawuliza ng'ayogera oba awandika buwandiisi, kubanga oyinza osanga either omukutu baaguwamba dda, waliwo amuwandiikira, oba ayinza okuwandika mu mateeka. Waliwo ebintu byokola if you're intoxicated, ebyo tugamba nti akikoze mu butannwa. So twetaaga tutegeere nti General Muhoozi ebintu byakola statement, nze njagala abeere subjected to medical examination, tumanye nti leero akoze statement tanyweddeeko oba waliwo yakwata ku mukutu gwe agezaako omumuteekamu ebigambo. It should not be an embarrassment. Government has all means to stop any person in this country to do any subversive activities if they wanted to do. And today, the Besigye of 2006, the Besigye of 2011, is not the Besigye of today. He's an old man now. Government can stop him from either walk to work or do, but we don't know why the government has continued incarcerating a person of Dr. Kizza Besigye. And we only demand that Dr. Kizza Besigye be released such that he's able to get proper treatment. And not only him, all the others whom the court has pronounced on. How long does the DPP take to transfer the files? It should be a short time. First of all, it was illegal for government to have arrested him and taken him to court martial. If they made, and if that was illegal, okay, let us also do another illegal thing by releasing him. And then you can charge him afresh. But what we are seeing today is very unfortunate. No Ugandan should be subjected to that inhumane treatment. So to me, I want to appeal to President Museveni, please. Yesterday was Luhum's day, and you heard the message that was put on commemorating Luhum's day, that we should do good to one another. I think let us do good to one another. Let us forgive. If there is anything which has been wronged, please let us not make things worse in this country. So to me, that's an appeal to the president of this country. Let Besigye and those other people be let out. But as a matter of urgency, Dr. Besigye should be let out and he gets proper treatment. It will be very unfortunate for this country for Besigye to die in such circumstances. We don't want to see that. Thank you. Omusiru yenna yakuva mu ssomero ly'abagwagwa agiraba nti tekyali mbeera ya bumenyi bw'amateeka nga bwe yogerwako ku ntandikwa, mbeera ya kwesasuza, mbeera ya kwewerera na kuwolera ggwanga. Tuwali mbeera yonna y'amateeka esobola kuteeka muntu gw'ovunaana mu kifaananyi Dr. Besigye kyalabikiramu ne kyalimu. Ng'ogyeko okutyoboola ebiragiro bya kkooti bitumanyi obulungi ebyayisibwa n'okulaga nti kkooti si nsonga naye obuyinza y'ensonga, ekyokubanga Besigye muntu n'okuyisibwa mu mbeera y'obuntu nakyo kati kivuddeyo embeera gy'alimu y'entikko y'omuntu okutyoboolwa n'okulaga nti obulamu bwe n'ekitiibwa kye si nsonga naye obuyinza y'ensonga. Nze nno obweraliikirivu bwe nnyina busukka ku Dr. Besigye ng'omuntu ne bugenda ku ekyo ekiyinza okuddako mu ggwanga lino. Nze ndowooza nti abalina obuyinza bali mu kuteeketeekera ggwanga ery'okuwolera eggwanga ate
na buli omu okwesasuza munne. Omuzungu kyayita revenge and retribution. Ebyo ebyobufuzi ebikolebwa mu nsi z'abantu abatalina bugunjufu ez'abantu oyinza okugamba nti bakyali mabega mu mirembe gy'okusula mu binnya. Dr. Besigye bw'aba alina omusango gw'avunaanibwa nga kooti weeziri era nga tulowooza nti ne ssaabawooleza wa gavumenti bye yayogera nti kooti yagamba omusango gujjululwe guve mu kooti eno. Okujjulula omusango bwe kiba nga kimwesibyeko kibatwalira bbanga kyokkola okukolera Besigye charge sheet tugambe DPP alina ogikola ssaabawooleza wa gavumenti alina ogikola kimutwalira bbanga ki emujja mu kooti y'amagye nemutwala mu kooti ez'abantu ba bulijjo. Kyenva ngamba nti Besigye ensonga zaaliko nekusibwa kwe kukyali kwa mateeka nendoza baasalawo okumuwa kibonerezo kyetutamanya nti ekibonerezo kyebamusalira kitwala n'obulamu bwe. Njala kugamba bannange ebisigadde si byali mu kkomera tasobola kwerwanirira ng'ali mu kkomera. Naffe abalina okumulwanirira situkoze kimala. Ekisooka oludda oluvuganya lweyawuddemu nnyo ate nga abaali lugase bakulembeddemu okulwawulamu mu bugenderevu oba mu butamanya. Abandi badde bagatta oludda oluvuganya gavumenti bakulembeddemu okulwawula kubanga waliwo okuyisaawo ebyamangu. Naye twaka ku nsonga nkulu nti embeera eya toyisa mu kiryo kyange bw'eva ku Besigye edda ku abo abasigaddewo. Akaseera kano oludda oluvuganya n'abalukulembera balina okuva mu mbeera ey'okweyagaliza n'okutunulira abalala bonna ng'abo abavuganya mu opposition. Bufune ekifaananyi ekinene ekigazi eky'obukulembeze. Waliwo akaseera akokukola ebyobufuzi ebivuganya, waliwo n'akaseera ak'okuwa obukulembeze. Kano kaseera kakuwa obukulembeze sikakulaga nti gundi muvuganya oba nvuganya. Era we tufunidde obuzibu nga opposition. Opposition leadership bw'eteeva eyo n'eraga obukulembeze n'esigala ku kulowooza nti buli atali nabo bavuganya naye. Awaliwo akatubagiro ba Besigye bangi, balutale bangi n'ababafaanana bajja kusigala mu makomera. Kasaki n'afaanana nti abalina okukulemberamu okununula abalala balowooza nti buli muntu atakkanya nabo abavuganya byebaagala. Y'ensonga eyatulemesa okununula abaana 18 abaabuzibwawo oba okuzuula entaana zaabwe. Bwe twali tukikola waliwo bannaffe abalowooza nti tuli mu kubavuganya nakati baakivaako. Era sisobola kwewuunya singa ensonga ya Besigye buli muntu avaayo bannaddiini buli muntu yenna ebibiina bya wannakyewa ne tugibeerako. Olwaleero Besigye wanaatuukibwako ekisinga obubi tunaataddewo akalombolombo akagamba nti zirinda bwolwange. Ekyo nno kya bulabe. N'olwekyo opposition bannaddiini bibiina by'obwannakyewa buli muntu aveeyo agambe nti eno mbeera si ya Besigye, mbeera yakuteekerateekera ggwanga, kuwolera ggwanga, kwesasuza na kutuba ddembe lya buntu. Embeera ya Dr. Besigye ffenna etukwatako ebyali ku Seggirinya omuntu yenna omugezi byandimusomesezza kubanga twawa amagezi ne tugezaako okukola ekisoboka okulaba nti Seggirinya ayimbulibwa mu kkomera. Mujjukire bamuyimbula ate n'addamu n'akwatibwa. Ebyo byonna ebyabeerawo byakusobola mu bwe twali kubuusabuusa. Naye era kitwerabira nti bannaffe be bamu abaali balina okulwanirira Seggirinya nga ave mu kkomera. Bwe yava mu kkomera ate ne babuuza nti avuddeyo atya. Kati weweebuuliza okutegeera kwa bannaffe abamu n'ebirowoozo byabwe ku ddembe ly'abalala. Seggirinya tumulwaniridde avudde mu kkomera mulwadde yajjanjabibwa late kyokka ate avudde mu kkomera abalala baligamba nti munnaffe avudde mu mannyo g'abalabe be ate nga bagamba ovudde sooka onyonnyola engeri gy'ovuddeyo. Kandowooze nti Dr. Besigye singa tulwana n'avaayo kyebamubuuze nti avuddeyo atya kubanga ekyo nakati nkyakyewuunya mu kutegeera kwaffe nga opposition. Naye eri gavumenti kyona kyona gissa ku nninga nti omuntu yenna ne kooti zennyini kubanga nkimanyi bulungi nti waliwo okusaba okuli mu kooti enkulu kwe tuyita okwa habeas corpus. Muleete nga bw'ali oba mulamu oba mulwadde oba mufu naye nakati tunawa kuwulirwa kubanga oli ekiragiro kya kooti ekita Besigye ate waliwo n'okusaba Besigye aleetebwe nga bw'ali okutanaba kuddibwamu. Nze ndowooza nti ne kooti zaffe nazo zikola masumi
buli muntu mu kiseera kino alina okukola obuvunaanyizibwa bwe okulaba nti munnaffe ne bannaffe abalala ababulijjo abatoogerwako bava mu mbeera eyo. Kikulu nnyo okumanya nti ffe nga abavuganya omu ku ffe wabeera nga ali mu mikono gy'abalabe baffe tulina okusala amagezi gonna okumununula. Yensonga lwaki olaba abayudaaya n'abapalestino tebalima kambugu naye buli omu alwana okulaba nti abasibe abali ku saidi zonna bavaayo mu mbeera zonna. N'olwekyo kya byabufuzi bya kitegeevu okusala amagezi gonna, okusala entotto okulaba nti omu ku ffe tabeera mu mikono gya mulabe waffe, naddala mu kaseera kano nga tugezaako okulwanira enkyukakyuka nga tutunulidde n'akalulu akajja omuntu alinga nga Dr. Besigye okubanga si ddoboozi ekkulu ennyo mu bigenda mu maaso mu kalulu akategekebwa kiba kya bujega nnyo. N'olwekyo okumulwanirira fena kye tulina okukola mu mbeera yonna, abeere mu mikono gyaffe, abeere naffe omu ku ffe naye nga tali mu mikono gya mulabe.